buli munnayuganda zibula okutu owulire bulungi ebigambo bino. Abasajja bano si bannayuganda balufigi nga lumbyewatira okukyogera. Wuliriza bulungi ebigambo bino era owulirize bulungi mulyoke mumanye ate mutunulire ne fotokopi ezo zonna baluganda ng'emubala baabwe mutyo ng'ebapangiddwawo. Abaganda bagamba nti buli mbwa n'olunaku lwayo, buli ekizaalibwa omukazi kituuka ne kizaawa. Ate era obulimba bwanguwa nnyo naye amazima galwayo naye tegeekweka. Kaakati nno njagala nkuwa ebigambo bino. Ebigambo oyongera obitegeera, oyongera okubiwulira. Mwenna mbadde mwebuuza lwaki bannayuganda bangi basibwa, lwaki bannayuganda bangi bagobwa ku ttaka, lwaki bannayuganda bangi battibwa. Kaakati guno omukutu gwe gw'omuntu wa wansi gwokka mu ggwanga Uganda, era guno omukutu gwe gw'enkyukakyuka. Njagala owulire obulimba, njagala owulire amazima. Omusajja Paul Kagame bw'avuddeyo n'ayasa ebyama. Mwami Museveni bye yakweka emyaka n'emyaka. My family left this country when I was 4 years old. Became refugees in Uganda. Lived a refugee life for 25 years. Agambye famire ye yava mu ggwanga erya Rwanda, era woolaba yali ayogera n'abasajja Banyarwanda. Naga nti famire yange yava wano nga nyina emyaka 4 gyokka, nenjolekera mu Uganda ne mmalayo emyaka 25 nga ndi mugwira. Uliriza, nga ndi mugwira. Wabula ono teyajja yekka, ono teyajja yekka. Ntube yajja nabo, yalwana nabo mu lutalo olwayita Mwami Museveni mu ggwanga, mu ntebe ey'eggwanga Uganda mu 1986. Era olutalo luno bwe baamala okuluwangula nga bamaze okuba Amini n'Obote ne Lutwa, kaakati abasajja bano Paul Kagame yeegatta n'omusajja yali amanyiddwa nga Fred Rwejema ne baddeyo balwane eri e Rwanda. Kaakati olwo Fred Rwejema we yafiira, era Kagame ono yasooka kubeera mumyuka wa pulezidenti mu ggwanga erya Rwanda. Wabula eno yonna nga sinnakutuusaayo, sooka owulire ne Mwami Museveni engeri gy'ajjamu mu Uganda. Agamba twajja e Uganda, era Obote yagamba nti Museveni si munnayuganda, yali mugwira. Byali bigambo bya Milton Obote. Wabula nga sinnabagenda eyo nga Mwami Museveni agamba ne bwe mba ndi Munyarwanda buzibu ki. Kakati njagala oli akagambo kano nga naye akakasanga Kagame bw'akugambye najja mu Uganda nga nyina emyaka 4 ne famire yange, ne tumala emyaka 25 ne tukomawo wano e Rwanda. Kakati Mwami Museveni naye agamba najja wano nga ndi mwana muto. Ng'ojja wano ng'ovaawa. Mulina akantu ke mutegenderezangako bukya mubeerawo. Wuliriza wano. Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. 34 years z'otugamba wali ovaawa okujja wano era wali obeerawa. Nakyo ekyakuleeta. Eri ewaffe bino eby'emizimu tebikyaliyo. Ewamwe wa emizimu tegikyaliyo. Ewamwe wa otugamba oli Munnayuganda. Ndooza muwulira obulimba bwa Museveni. Bulijjo tubagamba Museveni Munyarwanda nga mwe muwakana. Kuba waffe wano mu Uganda ebyobuwangwa n'ennono bye tukyaliko. Ebyokusinza emizimu ewamwe tebikyaliyo. Ewamwe wa mpula n'okuswala. Era swalira ddala kuba walimba eggwanga nti oli munnansi ekitali kituufu. Eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu. Si bya butaliimu mwebiri, kuba because walimba abantu nti oli Munnayuganda ekitali kituufu. Omuliro okoma gwaki? Sinakumako omuliro gwe Mzee Museveni, mpuliriza bulungi. Bwe mba ndina ekyomugaso ekyokwogera nkozesa olulimi lwange nkitegeeza Abannayuganda. Era mbategeeza n'olulimi lwange nti Museveni si Munnayuganda. Nze yadonkangakanga naye nkutegeeza sirina gye ndaga kiboko ze ziddako kubakuba. Togenda kukuba muntu yenna. Akakabondo ke naalemu tugenda kakuba. Togenda kukuba muntu yenna. Tujja bakuba ate no tubagobe. Unewulira ku lwaki? Obya Abannayuganda eggwanga lyonna olibbye, enguudo zonna nfu, abaana banuupu obasiba, abamu bakuba amasasi, nawe tujja kukuba tukugobe. Okunewerera? Tukwewerera era tujja kugoba ne mu ggwanga oveemu, oddeyo n'akaveera ke wajja nako. Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Gende! Kakati nno lunaku lwa leero nakugambye nti mukwano gwange ampuliriza ntambula na mulongo waso muzeeyi waso omuluutansozi kafulu mu mbeera esinze okubeera nga nzibu. Ono yagimenyamenya era n'agikakanya. Kati nkusaba video soko ojimpeera ekigalo gw'ompyo subscribinga ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda ogw'omuntu wa wansi. Kaakati nno ebigambo birungi si birungi. Mwami Museveni nkugambye nti agambye yajja wano ng'alina emyaka 34. Kaakati akatambika ensooso kuwa
nkakuwadde nga nkatemyemu nenzija nga ngattagatta ebigambo ebyenjawulo ebizenga byogera mwami Museveni. Kaakati waliwo ensonga lwaki omusajja ono yayogera ebigambo ebyo by'owulidde najja wano nga nyina emyaka 34. Ngenda kuwa emboozi eno mu bujjuvu. Emboozi eno yalimu n'okutugumbula abantu. Wuliriza okutuga abantu yessebo, mwalimu okutirimbula, mwalimu okusaddaaka, mwalimu okutta, naye ng'abantu abafa ate bannayuganda. Wabula mu myaka giri egy'ekinaana era ng'abantu abaatugumbulwa bitundu byeyo mu byalo. Lwaki baatugumbulwa? Ani yabatugumbula? Lwaki basaddaakibwa? Era nga kuno kwaliko n'omukyala mulambirira. Kaakati nno amawulire galaga oba ebigambo biraga, nkugambye nti amazima galwayo naye tegeekweka nga tutandika olutambi lwaffe oba vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero. Kati njagala otuule naddala ggwe awagira NRM ate gwe w'enkyukakyuka buno credit oba bubonero tuba tuyodde buyoole, kubanga ffe twabagamba nti ku mukutu gwaffe tujja kubeera nga ebigambo nga bino tubyoleka ensi ebitegere, buli munnayuganda abitegere. Omukulu Sharif tova ku AKTV Media Uganda. Ekyo kikulu nnyo n'okubeera ng'osharinga message eno bannayuganda bonna bagitegere. Neebaza abaana mwenna ba tiktokers abawala abava ne mutambuza enjiri ey'enkyukakyuka, abawala naddala mmwe abali mu kyondo kya Bwarabu, mwebale kulekayo okukola bidiweeti mu nnyimba ne musalawo okubeera nga mwagala ensi yammwe. Kati njagala olira akatambi kano mu bujjuvu akamwami Museveni bwe yajja wano. Baani abaafa? Bwe yajja wano abaffe yavaawa? Yajja naani era ki ekyamuleeta? Okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandise omubuuza mu kavidiyo kano. Ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo bye yayogedde ogenda biwulira. Ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbule video yayogedde bw'ati. Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Eri waffe bino ebyemizimu tebikyaliyo, naye bwe najja wano mu Buganda abo bona 98 ku 10 bakkiririza mu misango eyo. Nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Afram aduse naye ne banyanyulira Semiganda nti ono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate yesaba Kristo. Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba nti owaayi omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula? Nti nedda, nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi namuziika avunuke ebukomero. Aya mwali wano ku video nayogera information y'ebukomero nenjogera information y'ewannabanja. Museveni gye baamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika. Enebeera reverse psychology. Njagala abantu abali ku video zange zonna enkadde mujjukire nti njagala kukwata musajja ono abaaliko wano. Mujjukira bulungi nnyo nabimala okwogera information after 1 week omuntu najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaako omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo 3 2 byokka bye njagala. Naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade ya simu yaddamu n'afuna information related kweno. Mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali ky'Obote. Baba nabaliko bali bulungi nnyo, baba boogera bulungi nnyo. Kati ekyo Museveni kyakola akuzanya reverse psychology n'akolozesa nti ye mutuukirivu yayogera bituufu. Ye kennyini omusawo yamukolako ebunyolo yamala n'amusaddaaka n'amuvuunika. Bulijjo tubagamba Museveni okuvuunika Uganda, okuvuunika Abaganda nga mwebuuza ekintu kino akikola atya. Kati ndoza mufunye information entuufu wano yabadde abuzaabuza abantu. Yosere bwajja mu Uganda Abaganda bakwata empewo zaabwe ne bazikuwa ne bazikusigamu. Nyongero kujjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda bwali buganye nga Bulangira Nambajja baganye
wasenda omumbejja ntale ya Bwera eyakuyingiza mu mbuga emu ku za Buganda ne bakolako emikolo edi disguise n'omala n'owamba ntale ya Bwera omumbejja n'omulepinga n'omukolako ebikolo by'ensonyi mukazi wattu obufumbo ne bufa n'amala omukyala omumbejja ne yeetuga kubanga wali yagala kubisa ejjinja limu ebinyonyi bibiri abaaliwo wano nga mpa information y'omumbejja ntale ya Bwera muwanike emikono video eringa etandise anti yagambye ye wano mu Buganda Setaani abaaliko ku program y'Olimbulanga Emmengo mujjukira nga mbabuulira story y'omugenzi omumbejja ntale ya Bwera nga Museveni baganya omuyingiza mu bintu bya Buganda yamusenda omwana n'amuyingiza mu bintu bya Buganda n'amala mukolako emikolo ye kennyini kuno kuwoli Museveni wasenda omuwala n'omala n'omukwata n'omurepinga omwana kyamusukkako n'awulira nga asonyiwadde nga tasobola kudda bbaawe omwana amala ne yeetuga ne yetta ntale ya Bwera mumbejja. Museveni gwagamba nti Abaganda balogo akabira akali ku mpanga kemwakoleramu emikolo egy'okusiba n'okuwa emikisa okufuga eggwanga nga n'ennadduli yalimu n'Abaganda abalala wali oli mu Kereziya y'e Namirembe y'e Roma kabira akali ku mpanga kuwe Masaka wali ogenza kumalirayo balongo ba nnyoko oba kitaawo tuvudde waawo ku lusozi Walusi y'osiiba ku makya n'olweggulu waliyo Kereziya waliyo muzikiti waliyo ki osiiba ku lusozi Walusi. Bigambo biwulidde mukwano gwange mpuliriza waliwo omusajja weruweera eyo yavaayo n'ategeeza ensi eno abatambulira n'omukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda mwenna mubimanyi era ebigambo bino mwabirabako dda yagamba nti mu lutalo olwa 86 yalabako ku mwana eyali atokotera mu ntamu y'obuugi mb'omukyala yaleka obuugi ku kyoto ng'afumba kakati omukyala ono nakkirira okuleeta amazzi wali ekyemmanga agenda okudda yasanga omwana we omuwere ali mu ntamu y'obuugi atokota ku kyoto singa omwana ono ye yesula mu ntamu y'obuugi entamu yali ejja kuyiika naye omwana baamusanga mu ntamu munda nga mwatokotera era omusajja omuzeeyi yagamba baali ba mwami Museveni be baakola ettima ne bakwata omwana ono ne bamuteeka mu ntamu y'obuugi n'atokotera omwo era ensi ne yeebuuza omwana ono baali batokosa waaki omwana ono yakolanga saddaaka yaabwe omwana ono baali baagala mmulya lwaki omwana ono baamufumbira mu buugi n'atuuka okutokota n'okusirika okuggwawo kakati n'ebyo ng'obitadde ku mabbali mukwano gwange mpuliriza mwenna mukimanyi nti abaana aba National Unity Platform naddala abo abakkiriza mu nkyukakyuka bayitirivu nnyo b'omanyiiko ne b'otamanyiiko bangi bavundira eruzira bavundira ekitalya bavundira ekigo n'amakomera amalala ag'enjawulo okwetoloola ensi eno oba ensi Uganda kakati nno biriwe nanga bigenda mu maaso minisita ow'ekisikirize akwasaganya ensonga za Uganda ez'omunda amanyiddwa nga mukyala Honorable Betty Namboze Bakireke ow'emukono kakati ono yasimbudde dda era kakati naffe buli wanaalaga buli katambi tugenda kakkubira ono yasazeewo okubeera nga alabisa abantu bonna abali mu makomera naddala abo ab'enkyukakyuka abaasibibwa amawulire galaga nti abaana bayitirivu nnyo be tubadde tutamanyi naddala ba comrades abaali ku byeyo abali mu diaspora abaakomawo okuwummulako mu Uganda nga baakwatibwa bukwatibwa ne batwalibwa mu makomera ago na guno guwaka tebaddangamu kulabikako era bangi abaakwatibwa mu ggwanga erya Kenya ne bawambibwa okuva mu ggwanga erya Kenya ne baleetebwa wano e Uganda ng'ensi y'e Kenya ate ye bawadde eggwanga lya Uganda abaana abo ne batwalibwa mu kolokonyo nga na guno gwaka baliruzira bapookezeeyo kati njagala olabe ebigambo bino era obiwulire ngugambye twasimbudde dda tutandise tugenda kulabisa paka kuwulira bubi byonna mubitegeere abaana abaasibwa abatalina misango lwaki tebaleetebwa mu makooti lwaki tebawozesebwa bwe baba nga balina emisango gye bazza ne basalirwa olw'ensi n'ekitegeera. Ekibiina ki National Unity Platform kye kimu ku bibiina eby'oludda oluvuganya gavumenti wano mu ggwanga. Ebibiina abawagizi abangi abasinziira ebweru w'eggwanga era abamu ku bano bazze basinziira mu mawanga ago gye bawangaalira ne balaga obutali bumativu bwabwe ku bitatambula bulungi mu ggwanga nga bayita mu bubaka bwe bazze bateeka ku mitimbagano ko n'okuyita mu kwekalakaasa nga basinziira mu mawanga ago.
olunaku lwaleero minisita w'oludda oluvuganya gavumenti ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Honorable Betty Nambooze Bakireke atandise kaweefube w'okulambula amakomera mu ggwanga nga by'anaazuula byagenda okusinziirako okuwandiika alipoota y'essimba gy'anaayanjulira Parliament ku mbeera y'amakomera era n'embeera y'abasibe gye bawangalira mu makomera okwetooloola eggwanga Uganda. Ono lwali yatandikidde ku kkomera e Luzira era yadde tetukkiriziddwa kuyingira na kamera zaffe oba obuuma obukwata amaloboozi batuwadde olukusa okulambula abasibe n'omubaka ono ng'eno gye tugwiridde ku Kiseka Benon eyali omuwagizi wa NUP yali asinzira mu ggwanga erya South Africa omukago gwali gubagatta ku South Africa NUP chapter. Ono abadde ayogera nga n'ebiyengeyenge bijja ategeezezza nti yali yakakomawo kuno mu mwaka gwa 2021 yayoolebwa ne banne bannakibiina kya NUP abaali bakomyewo kuno era ono ne banne baasibira mu kkooti y'amagye ne babagulirako emisango gy'obutujju n'okwagala okuggyako gavumenti eri mu buyinza. Ono amenye banne abalala abakola omugatte gw'abasibe 19 okuli Nyanzi Muhammad, Ndugwa Frank n'abalala ng'abamu baakwatibwa bakatuuka mu kibuga Nairobi nga tebannaba kutuuka kuno ab'ebyokwerinda ne babakomyawo kuno nga nabo baasibira mu kkooti y'amagye eyabasalira emisango gye gimu ne basibira e Luzira gye baakamala emyaka egiwerako. Bagamba nti okuviira ddala olwo tebafunanga bwenkanya olw'okulemererwa okutwalibwa mu kkooti era ne bannamateeka ab'obwannannyini abandi bayambye okulondoola ku misango gyabwe bagamba nti nabo tebabayina. Oluvannyuma lwa bino byonna omubaka Betty Nambooze gwe tubadde naye mu kulambula ekkomera ly'e Luzira agamba nti ensonga z'abasibe bano waakuzitwala eri ekibiina kyabwe basobole okufuna obwenkanya. Kubo abaliyo be bannuupu ababadde mu diaspora bannanuupu abamu babakwatira Kenya omu babiri babakwatira Kenya abalala baali be South Africa nga bazzeeko kuno abaddukanya nuupu South African chapter ne babasiba eyo okuva mu 2021 kitwewuunyisiza bali eyo munda babasibidde eyo be bamu kwabo abali eyo ku side Besigye gyali. Ayongeddeko nti ensonga zino ze zimu ku ebyo byagenda okuteekamu alipoota eyawamu gy'anaayanjulira Parliament oluvannyuma lw'okutalaaga eggwanga mu makomera ag'enjawulo. Tutandika butandisi tugenda kulambula amakomera gonna mu Uganda. Ekisooka tunoonya abaana ba NUP abaasibirwa obwereere tubamanye mu makomera gye bali kubanga abamu kye tulabye betumanyiiko be batono abali eri munda be baki be bangi. Eddengo omujjuzo gulabiddwako mu kkomera e Luzira abasibe abasinga obungi bagamba nti bakyalemereddwa okufuna obwenkanya mu mbuga z'amateeka nga tebeemulugunya n'akasoobo minisita wa ssemateeka katambuliramu mu kukola ku mpapula zaabwe oba olyawo okuyimbulwa. Tusobodde okulambula ku Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obedi Lutale ng'omubaka Nambooze annyonnyola embeera gy'abasanzeemu. Mulimu akatanda kalinga akatandaalo bwe kati kafunda nnyo omuntu yeebasaako kabiriza katanda kafunda bwe kati n'akasenge nako kalinga 1.5 meter. Mulimu akatanda ne kabulangiti n'akafalisa akatini ennyo era eyo yonna abasibe bazinga bulangiti nga 4 ze bebakako abono be bali mu kiraasi eyo ndooza ye Sheraton yeno. Obusenge bufunda nnyo mpewo tetambulamu bulungi. Ekyokubiri nti asimbiddwa ne mu kkooti ya bumenyi bw'amateeka nti si mwetegefu kukyusa balooya be beebo era bwe bagamba nti nno looya we tebamukkiriza mukyala Martha Karua kulembera ajja kusooka alwana olwo olutalo olw'okuba nti awolerezebwa abo balooya bakola ki bayagala. Aboludda oluvuganya gavumenti bazze batuuza akazito ku gavumenti eri mu buyinza ekole kyonna ekisoboka okuyimbula abasibe abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi oba olyawo kiyambe kukendeeza ku muwendo gw'abasibe abali mu makomera mu ggwanga Uganda gavumenti besaasaanyako obutitimbe. Kakati nno Honorable Betty Nambooze Bakireke akiikira abantu b'emukono municipality yavudde n'atandika kaweefube ow'okulambula kkomera ku kkomera ono ng'agenda alaba amakomera gafaanana gatya abasibe abalimu beebaka batya abaffe balya batya emmere gye bali efaanana etya beebaka ssaawa mmeka bazukka ssaawa mmeka bali mu mbeera ki bano balamu nnyo beebaka batya abaffe toilet zifaanana zitya era abantu bano basula batya. Kaakati nno ebyo byonna nga bigenda mu maaso ng'omaze okubeera ng'obiwulira nga Honorable Betty Nambooze yamaze dde okubeera ng'asimbula. Kaakati nno omusajja amayitwa nga Dr. Kizza Besigye ffe twabagamba dda nti omusajja ono omusajja akolera mwami Museveni
emisana n'ekiro era amawulire gongera okubeera nga gakirumiriza n'abantu sekinoomu naddala abo abamanyi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda naddala abo abalaba Mwami Besigye okuberigi yatandikira ng'akyali ne Mwami Museveni mu lutalo njagala ojjukire nti Dr. Besigye yali akolera mu ddwaliro erya Aga Khan mu ggwanga erya Kenya ekibuga Nairobi kakati Mwami Museveni baatandika olutalo ono gye baamujja mu ddwaliro eryo erya Aga Khan e Kenya ne bamuleeta n'ayingira mu lutalo natandika okubeera nga ye musawo yajanjabanga Mwami Museveni n'abalwanyi abalala era ebiseera ebyo Mwami Museveni yali alina omukyala amayiddwa nga Winnie yanyima omukyala ono kakati bwagenda okufunika nga Dr. Kano Kizza Besigye yamututte ng'amugye ku Mwami Museveni olwo Mwami Museveni n'awasaamu Janet Kataha Museveni kakati nno bano baafuuka muntu omu okuva olwo mpaka ne wenjogerera essaawa zino Mwami Besigye yeefuula nti avudde mu gavumenti ya Mwami Museveni era ono okuvaayo yamala kukola mivuyo mwenda mujjukira bwe baamuwa essente ez'okuleeta ennyonyi ennwanyi mu ggwanga Uganda obuwumbi n'obuwumbi n'aleeta emivumba egy'ennyonyi mwenna mwagiraba ng'okotokomyoko onewaba n'essente empitirivu nnyo okulya amagye aga UPDF gonna aga Uganda engatto z'amagye onaayoola engatto za sayidi emu oba za kugulukumu zonna oba zaali za left oba zaali za right nze naawe naye nga byonna ebigere byali bya sayidi emu bye yaleeta ezo ssente ezitokomoka kakati nno ono amala okukola emirimu gino n'okutwala ssente ezo n'okubeera ng'aziwuutanya n'asalawo n'avaayo n'agamba nti avuganya Mwami Museveni era ono bw'ali kabanango era okuva olwo yatandika okwefuula avuganya Mwami Museveni nga n'essaawa zino mubalaba akatemba gwe balimu ono bwe yagwa kakati basaze okubeera nga bamuzuukusa bamuzengulu asobole okubeera ng'alimu omuzinzi wadde bannayuganda ono baamuvaako dda bamukoowa kati njagala olabe bwino njagala owulire ebigambo abamu ku bantu abasusuzi b'ensonga ate abamanyidde ddala erigenda mu maaso naddala mu gavumenti ya Mwami Museveni era nga bali kumpi ne Kano Kizza Besigye nze Seroberi Pogodifre ekiriwo kyekyamulaffe Kano Dr. Kizza Besigye okubanga yakwatibwa naggalirwa era kati akyaliyo eruzira mu misango egimuvunaanibwa egy'okuseketera gavumenti bamukwata n'emmundu Kenya n'ebirala bye bityo naye ffe byonna tubiraba bannayuganda balaba ogwo muzannyo gwakwagala ate kuttatanya opposition owaddala aliwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kuba ye waddala Besigye olwali okumuleeta mu mawulire ne kamera n'okuba nti kati mwagala aveeyo nnyo kiki ekimusibya kiza gwandiba omuzannyo ogwaddala mupango bajjukira bano abasajja abava mu nsiko baba bayiikira baba ne processing eyibazannyamu ebintu byabwe emyaka 2 abaddewo nga tewali kyannyonnyo kyakola ku musajja kuba nti amusojja kakati olwali Bobi Wine bw'avaayo n'aleeta amaanyi bamukiika mukadde waffe Tama Emirundi Mugenzi Mukama amusaasire yagambanga nti ono twalwa peona mukyere nti ono baamuleeta agaluga olugirwe emmanju nti wabulawo opposition waddala asobola okuvuganya omusajja amuggyeko kati ye bw'abanga ate Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu avulire n'amaanyi ne fulungene y'amaanyi kati bano bagamba katumukomyewo tumufronting amusaanike mulimba twakitegedde mwaka kusaanyawo politically Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kuba mulaba kati abantu gwe baliko opposition waddala kati Besigye ne banne n'ekibiina kyammwe ekipya Lukwago nammwe namwe musamba byammwe kati omuntu wa bulijjo naye ali ku kiri agamba Bobi Wine waddala tewali ensonga lwaki mwagala mu kamera tumwogereko bamuwe hyping kifu mwagala kusanya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu politically naye abantu balaba bamutegeera era yoyo ajja okutwala ku ssuubi n'ensi ensuubize kaakati nno bannayuganda baakyuka bannayuganda balaba bannayuganda kati bategeera 100 ku 100 abasajja bano engeri gye beesaamu emyeso kaakati twabatebuka dda engeri gye bakolamu empiki zaabwe nkugambye twababuuka dda wadde nga bayiwaayiwa omusimbi omutono n'omungi enkya n'eggulu ekiro n'emisana bano twababuuka dda Besigye yaleetebwa mu kkooti gye buvuddeko era twalabe bannabyabufuzi ab'enjawulo bangi nnyo kuno nga kwaliko ne Finito kati Finito ono oba Mathias Mpuga ow'ebitaano ampuliriza yavudde era n'akakasa ensonga n'agamba nti kyannaku nnyo mbufu abagamba tuli mu nkyukakyuka eyaddala obutayimirira wamu ne Dr. Kano Kizza Besigye kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abaana bangi nnyo abali mu nkyukakyuka nga bwe nkunnyonnyodde mu ntandikwa abavundira mu makomera era ng'omusajja ono Finito talabikangako na mu kkooti yadde omulundi n'ogumu okuyimirirawo ku lw'abaana abo n'okulaga nti oba abeeyimirira oba abawolereza
abali mu nkyukakyuka nga kino kiraga nti omusajja ono akwatagana nnyo ne Dr. Besigye kubanga Besigye akolera Museveni kyokka nga ne Finito naye twamadde okumubuuka nti akolera mwami Museveni kyova olabanga ebigambo bye abikyusa enkya n'eggulu naye eky'omukisa omulungi ono twamubuuka kati bannayuganda okumanya balaba bannayuganda okumanya babuufu bannayuganda okumanya bategeevu njagala owulira omusajja ono owulira ebigambo bye yayogera ku Finito ono ne bannabyabufuzi abalala abajajjata ennyo Dr. Besigye ate nga bonna bakimanyi nti ali mu katemba nga bagezaako kukituguza n'okukitusiiga n'okukitulaga nti Besigye bamukwata bya ddala wadde nga ffe tuwagaana kubanga amazima tugamanyi era obubonero bwonna bulaga nti omusajja ono ali mu komedi ali mu katemba ali mu diversion ewedde emirimu munnabyabufuzi mulaba edduka naye ate mbajjukiza bannayuganda si basiru balaba era bategeera ndabye bannabyabufuzi ku General Court Marshal abamu baakedde nawo ku makya nga batambudde n'abaana baabwe ababakuba obufaananyi kakati bondaba nga nnyumyamu wano eno ne muganda wa Besigye Nasulaayo kakati abaana be banneetawulirako ne basembera wano Nasulaayo tubenga abadisikasinga ku nnyingo za ssemateeka nini weebuuza abantu bano babeera wanga abaana ababulijjo abatalina na capacity efuna balooya okugeza nga abaana ba NUP n'olaba Kanso George Musisi yeyeewuuba n'olaba Benjamin Katana yeyeewuuba mu Court Marshal bano abamu nga bannabyabufuzi balina n'ebifo mu bibiina bino ebyamaanyi nga era bagamba basomi b'amateeka n'otabalabako ku Court Marshal nga we bali bayimiridde mu kooti nti bazze okuyimirira n'abaana bano abaana bangi bali mu kuwozesebwa mu Court Marshal NUP inako besobola okujja n'eyambako naye tulina abantu abamu bannabyabufuzi nga bannamateeka naye nga tebalinnyeyo kyokka olw'okuba bakimanyi nti Dr. Kizza Besigye kamera zimuliko bayanguye ne bagamba naffe tuli part of the team egenda okubeera mu musango gwa Dr. Kizza Besigye Mpuuga muli basajja bali nnyo era kati ogenda kubalaba nga bapropagandist baabwe batandise nti Bobi Wine nga talinnyeeko ku Court Marshal naye yakamala ogenda eruzira ne Secretary General wa NUP n'agenda alambula Dakitaali ogenda bawulira nga batandise propaganda kakati Honorable Kyagulanyi talinnyeeko ku Court Marshal ba MP ba NUP tebalinnyeeko ku Court Marshal as if be balamuzi abatudde mu ntebe awo mu Kangaroo Court as if be bannamateeka nti ababaka ba NUP amateeka bagenda gasoma mu kiro kimu enkeera bajje ku kooti abantu bano babi nnyo tetuyinza kuba nga tuwadde n'abaana b'abantu nga bamaze emyaka 4 okiwuliriza 4 bali mu Kangaroo Court eyo temujja temulabikako kyokka ne mudda ku Twitter ne muyima ku Twitter ne mutandika okulumba Kanso George Musisi nga we bali after political mileage mana batumwe mwana munyiza katogenda wulira CBS zi NBS zi BBS nti ababaka opposition tebalabiseko kuyimirira ne Dakitaali Besigye naddala ba NUP Masias Mpuuga era yeyakeddewo mu budde mwana kakati nno biro byenanga bigenda mu maaso gwatambulira naffe ampuliriza ebigambo nakugamba ojja bitegeranga emisana n'ekiro kakati bino byonnanga bigenda mu maaso diversion zifuuse diversion obubbi bufuuse obubbi obulabbayi obukanuzi mwawulidde mwene ebyafudde ku Bank of Uganda obuwumbi n'obuwumbi obwabbibwa kyokka nga nakoledde akatambi n'enkugamba nti wadde zino sente zabbiddwa obuwumbi 6 waliwo obuwumbi obulala 200 obwali bwabbibwa mu 2016 oba mu 2016 byonna kyekimu kakati mmwe ne mutasobola kubeera nga mmanya amawulire gano era tegaafuluma 2016 yes 2016 kakali mu 2016 abasajja babba obuwumbi 2 ensimbi ey'omuwoomusolo era mpuliriza abasajja bano ne batavaayo okubeera nga boogera ebigambo bino olwo sente zino ne zibayambako okuwa bano abasajja ba Finito ba Mpuuga ba Besigye n'abalala bamawu okuvaayo okwefuula abavuganya naye nga bano bonna ate mwami Museveni yabawa amafuta yabapika yabawaga n'okwesimbawo kakati nno bino nga twamaze okubeera nga tubitegeera era essuubi twayiteeka muntu omu pulezidenti
Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga ono twamanya ye generational leader gwe tulina omutuufu ataliko kubuuza yadde akakunkuna n'akamu n'akatono. Kaakati nno ebigambo nga bino bw'omaze obbiwulira n'obitegera mukwano gwange mpuliriza, njagala nnyo ojjukireko bigambo bino ebya Mwami Museveni essaawa yonna ebituukiridde oba ebirabika okwengera okubanga bituukirira n'abakoledde akatambi nga European Parliament emaze okuba akalulu bonna nga balonze ne bagamba nti yes Mwami Museveni ne famire ye n'abamwetolodde bonna bateekebweko natti. Wabula bagenda okusooka okuteekebwako natti oba envumbo be bali okumpi naye. Kakati olwo naye oluvannyuma tulabe nga bamuteekako natti. Waliwo abagamba nti pulezidenti basobola omukubako envumbo nga tasobola kubeera nga atambula. Ye ssebo twalabako ku musajja amanyiddwa nga Omar el Bashir ow'eggwanga erya Sudaani nga n'abakubeera nga amaamula omukono mu kibya yassibwako natti. Ono nga takkirizibwa yadde okwetaaya yadde n'akamu n'akatono wadde ng'omusajja ono yakozesaako ku ggume n'alinnyako ku nnyonyi ye n'agenda mu ggwanga erya South Africa era South Africa n'emuwa obukuumi. Jjukira nti eggwanga erya South Africa terikolagana nnyo na Europe, likolagana nnyo n'eggwanga erya China n'eggwanga erya Russia. Era ono baamusenza mu ggwanga erya South Africa baamuwa obukuumi. Tewali nsi yagenda mukwatyayo, tewali musirikale yamukwata, tewali yadde poliisi yamukwata kubanga South Africa nagambye ekolagana ne Russia ate Russia yali ekolagana ne Sudaani ate Sudaani ekolagana ne South Africa. Kati ono tebaamukwata naye ebiseera ebyo yali yassibwako envumbo era tewali ggwanga dda lyonna omusajja ono lye yalinnyako ku nnyonyi nti agenze ddikyalamuko oba lukuŋŋaana oba kujjanjabwa era atuuka kuwambibwa mu ggwanga erya Sudaani n'amwamulwa omukono mu kibya ng'ali mu nsi omwo. Kati essaawa zino Mwami Museveni naye kyayolekedde okubwako natti wabula waaliwo okulabula. Era Mwami Museveni waba ebigambo bino teyabiwulira gwe biwulira ogenda obimugambe nti omusajja yali yagamba dda wadde tewawulira. Tabakalintalo Sadaamu gye baamutwala, Teera gye baamutwala, Bashiri gye bamutwala, Museveni agimanyi. Museveni emmundu zakozesa ne ssente zakozesa okugulirira abantu n'okutemula abantu n'emmundu zagula abo abagwira be bazimuwa. Kati nagenda mu kkooti yabe yennyini ate nabo olumu babeera bankwe kubanga be basapotinga ba dictator. Oyo Museveni yatunda buli kimu. Yewola sente ku basungu, sente gw'omwana n'omuzukulu gw'ogenda ozisasula. Bwe twogera olunaku lwa leero buli munnayuganda oba wa lunaku lumu oba wa mwaka gumu abanjibwa miliyoni 2. Nkiddamu gwe ali wano olwaleero obanjibwa miliyoni 2. Tekigoma ku gwe n'akaakaana akawala akato kabanjibwa miliyoni 2. Bebi bakubanja miliyoni 2. N'omwana gw'ozaala leero bamubanja miliyoni 2. Ekyo kyandibadde kibakabya n'okakabya. Sente ezo zeewolebwa Museveni ng'atalayo ffe baatekayo ng'omusingo. Kaakati twagenda mu International Criminal Court. Museveni buli yakolanga twalinga tubirikodinga. Era waliyo firimu empya gye twafulumiza eri mu kutabaala ensi yonna. Wano tennatuukawo naye nammwe mujja giraba kubanga eri ku Netflix, eri ku buli channel yonna yonna nakugambye nze ndi international gwe Museveni tolina kyoyinza kuŋŋamba. Mu kkooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Era nyina essanyu okubategeeza nti essaawa yonna ekiwandiiko kibakumpime kisobola okuyita nga Museveni tasobola yadde n'okugenda e Kenya. Ate kirungi nnyo kubanga bavunziza Uganda mubalaba abafiira bweru. Bw'aba tafiiridde Itale afiira Take, bw'aba tafiiridde Take afiira UK, bw'aba tafiiridde UK afiira America. Kati twagala tubasibeko natti nga talina waayinza kuyita. Twagala Museveni bw'alwala si yazeeyuse si yavunze, twagala agende malwaliro ga wano. Naye ekyo ng'ekiguddeko Museveni bwe twamututte mu kkooti y'ensi yonna, Museveni firimu bwe twagiraze ensi yonna, bwe twatuukiridde abakulembeze b'ensi yonna, abo bamuwa ssente, abo bamuyamba nga n'ennyonyi zagezaako okutiisatiisa. Baswanga mu Luutanso za kusabya okkalire kubanga Zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gy'ebita. Mumanyi lwaki omusajja yaziza omuzindaalo?
mumanyi lwaki amawulire ge Uganda tegabagambye nga akomyewo mumanyi lwaki yavuddeyo nga munyiikaavu mumanyi lwaki wabaddewo ddiru wakati wa Kisekedi ne Ruto okujjawo ekifo ekyo okukimulemesa mumanyi lwaki kakati eno ye ddiru sibasabangako kuntaagingira wano president naye vidiyo eziba zimutuuseeko ntera okufuna sigino nti eno yagirabye kakati Munnayuganda kino eno ye ddiru kati namwe leero njagala mwewe ku mulimu njagala mutaaginge kuno emirundi 10 paka vidiyo eno weemutuukako waatagiraba mbalayiri ya foreign police twawukanye nze nammwe nze njabye researchingira mbireke eyo paka wendifuna sigino nti vidiyo emutuuseeko omusajja ono abadde bize wiiki eno ayinza okubanga ebyafudde mu Angola tannabitegeera ng'abadde bize nnyo ng'omulimu gw'eggwanga gumutawaanya Munnayuganda emitawaana gyajjidde dda oyo omusajja ono yamugamba nti ngenda kumutemaatema mumusindike nga kiti kikalu eyo promise ndaba ng'etuukiridde yabagamba ngenda mwavu wazabeere yala tulwanagane naye nga mwavu eyo ndaba ng'etuukiridde Museveni ekitiibwa kyasigaza mu nsi muno ekyaffe kye twamuwa nti ye dikiteeta kyokka kyasigaza Munnayuganda ekyaleese kakati nange nkola disclaimer please live ezimu mugenda kundaba konywezya mu comment section temumpeereza live temumpeereza invite please kati nange newadde class bampita infinite class wemba sikuweereza request tompa invite okitegedde Munnayuganda ebbanga lyonna yenduze nga mbagamba ku move ya America bulijjo mbagamba nti America yeri emabega g'okukyankalanya g'okukuba Museveni n'okukyankalanya programu zaabwe zonna ne Kagame kakati olunaku olwaliro katuprovinge video zange zonna zenkoze ku eno page mwabuuza nti abazungu bano basobola okujjako Museveni the answer is yes kakati mu negotiation ze tugendamu it is a give and take Museveni kiki kyagenda okuwaayo yes yajjaba si ayita mu bagundi be babedi bwanika ajanga oteese n'omusajja simanyi ate abasibe kakati Museveni kiki kyagenda okuwaayo Joe Biden ebimu ku byamulese yajjidde ku programs 2 programu ensooka bagita Liboto Corridor eolere line ngenda gibabuulirako then programu ey'okubiri eyamulese bagiyita Rwanda process videos nzizenga nzibazanyirawe mabega nga mulya Samei Ruto ngayogera ku Rwanda process ekigambo kiri Rwanda not Rwanda. Rwanda is the capital city of Angola. Okitegera Rwanda is the capital city of Angola. What is about this process? Omumerika yakugambye Washington yabyogedde si shama ya Washington ate si bya Biden Washington. Rwanda process balina okukola ekintu kyonna okulaba nti bafuna peaceful resolution. Peaceful resolution yetya balina okukwata Museveni ne Kagame ne bajja mwenu kumpaka ku mirembo bakumpaka kati bino bya mpaka. Eno Rwanda process it is about M23. Na mujjukire UN report yetugamba nti Museveni ne Kagame bebali emabega ga M23 e Congo. Okitegera ICC International Criminal Court etugamba egenda kulinywalinga zonna investigation human rights violation ezakolebwa e Congo between 1995 to 2024. Human rights violation tuziraba wano nti ate zize ne mugundi mu kuchala kwa Joe Biden nkyali ku Rwanda process sinayogera ku Liboto. Okitegera yo Liboto okugibabuulira nga mazo okufuna sigino ti video eno yatuse ku president. Tulaba waneno ono atugamba nti Rwanda process epushingibwe. Rwanda process erimu okustopinga M23 e Congo. Naye nga ziri reports zonna zitulaga nti Museveni ne Kagame bebabadde mabega ga M23 era Rwanda process eno ekwatagana ku M23 okuva mu Congo. Okategedde never mess with Kyagulanyi naye ensije bino mwate manyi foreign police zikola bweziti mwate mubimanyi kakati Museveni bamutuusiza mukatu ewali Daniel Arap Moi. Ekyo kinabagambye ti ali ku second to the last stage eyasula Daniel Arap Moi. Then fe bannayuganda kye tugenda okukola tuyigenda kuyingira ekintu kye bayita human rights kubanga wetuzikozesa zenyini zezijjako Museveni. Anange Kyagulanyi abeera mu bisi agaba agenze kuuga bannanga ba NRM mujja musoke mutunyonyere ku kintu kino ekintu kino nze nange kyankubye wala kino. Okitegera Joe Biden yakugamba kati byonna bistopinge tugende mu Rwanda process. Nkugambye Rwanda process ya Kagame. Kagame kikyalina okuwaayo. Museveni yetumanyi kikyalina okuwaayo ye Uganda.
America yetaaga Congo na Uganda ono Tshisekedi kamuteke wano ono Tshisekedi nabagambye ono yabadde alina okubeera chairman wa East African Community wabula teyazze yena asala wagenda sinkane Joe Biden okitegera agenda sinkane Joe Biden mu Angola weyamusinkanye mu Angola Joe Biden ebyabadde Kenya ate byennyini abine babadde Tanzania mu Arusha ate byennyini byali mu kwogerako wano naye nga teyabadde mu conference eno olengera ekintu kino okirengera kakati ono bulijjo kawaga wakuno Bagabe Museveni ekitiibwa kyasigaza kyawa dictator kyokka fe kye twamuwa takyalina kati wakyasobola kufuguma tewali era yabadde akimanyi nti senga afuna obwa chairman buno agenda kuddamu atandika okukola ki akuzisa ekyo nga bargaining tool okitegera okuddamu okunegotiatinga era muna Uganda Katonda alina ffe wallahi omusajja ono byayogera bituufu Katonda alina ffe amazima gali naffe amateeka gali naffe ensi eri naffe Museveni abakufuna kifo ekyo abadde agenda gikozesa nga bargaining tool okwongera okutunyigiriza eno process gye bapushinze kitegeeza abadde aginako bargaining power naye kati essaawa eno takyalina bagenda muleetanga ku criminal ayita agenda kukkiriza bargaining oba si kyagenda kukubwa ekyo nakugambye akubwa emisango gino gyonna gye batandewo nti bagi activating gigwera ku Museveni ye M23 Rwanda process eno Museveni has something to give nkidamu mweno process Museveni has something to give Kagame is just a rat taina kyali Kagame mweno process just kakawawa kabadde kazungira ku Museveni kubanga obulokinga Uganda Kagame obo mumazi okitegere ekintu kino ebyo bye nabagamba nti oyingiriye entalo zineno zotategeera zikuleetera obuzibu ensonga lwaki njagala nze ababeera minister wa foreign affairs addako olw'ensonga nze asobola okugatta bana abazungu n'entegeera ki kye baagala ne mbategeerawo we batulaga bino bye nzize mbasomesa videos zonna mbadde siri mu Washington sina kasimu kenfuna kuva Washington naye revolution is seen ogiraba nomanya nti kati eno stage we tuli ekyo ekintu kye tubaddeko bakiyita economic sabotage kusala Museveni busuwa tumulumbe nga ali yala wetubadde onne kati wosanga ba P2N P2B tebabitegeera olina kubeera wa infinite class okutegeera bino okitegeera ekintu ekyo my president respect thanks for loving your country thanks for showing us a way Shama gwe mulaba wano was once a taxi driver naye kati esimu ziva direct Uganda nti otabivaako tugenda kunona nange nabagamba munone okitegeera Nemba gamba munone naye sijjamu eno Rwanda process etuwa victory mu Uganda nkidamu eno Rwanda process etuwa victory kubanga ekiti kati kikaze muna Uganda ffe twetaaga okusituka tusindike ekiti kino kigwe ate liboto corridor nayo birala eyo yono gibagambye okugibabuulira liboto corridor ze zino gundi ebbiri ezaleese Joe Biden mu Angola esooka Rwanda process eyokubiri liboto corridor eno Rwanda process Museveni andi Kagame bebajiridde mweno process Museveni ne Kagame kubanga bebali mabegaga M23 muliboto corridor wonna weeyina okuyita eyolererayi aye lwaki mbyogera ye niwa gino gibadde ki saagala byogera mbagambye mumala kugimuweereza n'agira ba selector Devi eno video emala mutuukako omusajja alinnye ennyonyi n'azirinya nga tujja ne tusomesa abantu wano nga tulina ye yaba P2N P2B abawuza abazungu tebajja kujjako Museveni bulijjo tetwagala kujjako Museveni twagala kumusiba mikono bannayuganda bajje bamusindike ng'emikono misibe ekyo president kyeyabagamba one that ebintu bino mulwawo nnyo bisensinga bulijjo ayagala kumusiba mikono munnayuganda ojja omusange nga Museveni emikono misibe bulijjo ayagala kumufuula yala ojja omusange nga Museveni mwabutulwanagane naye bulijjo ayagala kumutema biwawaatiro ebibadde bimezeza amampa nti okubuuka mugende okumusanga nga takyasobola kubuuka ng'emmundu ezo z'ayina tezikyasobola kukuba bantu Rwanda process emaze okukwata Museveni nkidamu Rwanda process Joe Biden yagidde emaze okukwata Museveni eno statements za Washington somaako just ka Washington yeyogedde bino si Biden lwakuba yabyogeredde biribiri ebyabadde bigenda maaso eno Washington District of Columbia gyosanga ekitebe kya Pentagon Museveni bukyanga yeepanka tugenda kusindika omusajja oyo ng'emikono misibe kino kyonna kituliidinga wa protest vote nabagamba sigenda gibasomesa nga tetunnagituukako kati nzija naye mbagambye eno video esooka kumutuukako respect my president respect my people them respect soldiers mwena abatambuza videos zange ku ground I love you all